Abantu abasukka mu 40 be baatekomokera mu kubumbulukuka kw'ettaka mu bitundu by'e Buduuda mu biseera bino eby'enkuba era ng'abantu 7 be bagambibwa okutaataaganyizibwa. Kino kiwaliriza ab'ekitongole ekidduukirize ki Red Cross okuvaayo ne balabula ebitundu ebiriraanye Buduuda okubyamuka bunnambiro kubanga obudde bwonna biyinza okubumbulukuka olw'enkuba etonnye obutasalako. Ensebereza y'obudde tulaga nti enkuba ekyaliwo ate abantu bangi bali ku risk. Tetwagala kulinda kyatuse Buduuda kubaawo ate nakyo kibatuukeko. Enkuba bw'ejja ennyo ezo districts zibamu n'amataba era ebizibu ebiringa ebyagudde Buduuda nabyo bisobola okubatukako. Omwogezi w'ekitongole kino Irene Nakasiita ategeezezza nti baakweyongera okuyamba abantu bano naddala mu byobulamu era ne basiima okugondera ekirowoozo ekyaleeteddwa gavumenti ya Uganda eky'okubasengula. Tulina okugenda maaso nga Uganda Red Cross okugezaako okuyamba abantu tugabye relief supply tubawadde ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bulangiti, matundubaali, amasefuliya, essowaani, ebikopo, mosquito nets n'eddagala ery'okuteeka mu mazzi ag'okunywa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Robert Kwesige asoose n'atangaaza eggwanga ku muwendo gw'abantu abaataataaganyizibwa okubumbulukuka kw'ettaka mu bitundu bino eby'e Buduuda. Who are currently affected, there are 700 people. But we normally look at it in the context of families. And these are around 150 families. So far, those who are affected by the landslide of last week. Oluvannyuma alambuludde embalirira ya kawumbi kamu n'ekitundu ak'ensimbi za Uganda nga zino ze beetaaga ng'ekibiina mu kugula ebintu ebikozesebwa okusobola okubeezaawo abantu bano. Kawumbi kamu n'ekitundu okusobola okumitinga kosisi zino ze tulinawo essaawa zino. Tujja tunuulira amazzi, tujja kutunuulira relief items, non-food tetugaba mmere naye ebintu ng'ebyokwambala, ebyokwebikka, amazzi g'okunywa, sabbuuni, mosquito nets, amasefuliya okuteekateeka abantu bano singa ekibangula kiba kibabuddeko. Farida Nakayiza ne Hakimu Sali, BBS Terefayina, Gambuuze.